Musuuza abadde alinda manager amanyikiddwa nga Ahumuza Betta olwonna asobola okuva mu mbaga naye yeyongereyo n'okuba nti oba oliawo akola embaga ye egenda okuleka Uganda ng'eri wansi. Wetwogera Musuuza agenda mu maaso n'okuba nti yeteekerateekera okwanjula omukyala we omupya Omunyarwanda. However much ne kyaliwo amanyikiddwa nga Ahumuza Martin Betta agenze mu maaso n'okuba nti abiteekateeka. Buli kimu wetwogera Martin Betta agenda kuba nti ayanjula agenda kuba nti akuba mukyala we embaga. Yes, omukyala ono babadde naye okumala ebbanga era nga oba oliawo bingi nno bibayisemu naye. Kenzo agamba nti kasooka kulindako manager wamanyikiddwa nga Betta abikole abimalirize olwo naye asobola okuba nti ayingira ensiike agende mu maaso n'okuba nti akuba mukyala we ow'ettabu omupya nnyo embaga egenda okuleka ebitooke. Kenzo watuukidde mu sisitimu eno ng'alina okusomezebwa kwa maanyi. Rema yagenda atambula n'agenda, Kenzo n'afuna okusomozebwa mu Uganda era nga bingi ebyayogerwa nti oba oliawo Kenzo kino nakiri omanyi nze saagala agendamu nnyo mu bintu bya relationship because sibimanyi. Kenzo Rema yagenda ennaku zomwezi zaali 14 Novemba bagenda mu maaso n'okuba nti awasibwa Dr. Musa Ssebunya musajja watu nasigala nga muwulu wano nno abadde muwulu okumala ebbanga naye ng'atalaba omuntu wetwogerera mukwano gwe nnyo ate nga ye manager we yali video director bamuyita Ahumuza Betta oba oyinza okumuyita Betta oba Ahumuza Martin Betta oba Betta agenda mu maaso n'okuba nti ateekateeka embaga ne mukyala we omulungi. Recently baali bakanjula era nga bingi bibagenda okutuukako nno mpolampola. Nsonyiyo okutwala speed nga sinaba nno kweyanjula naye ate era omanyi Mapita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli. Ngenda kusaba blood wange osobole okuba nti okakkana mu mpolampola agenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga olwo nsobola okuba nti tutambula ffenna mpolampola. Nakugamba Palapase nagano okuba nti muleeta Palapase namulekera bakyali ab'Egindi nasalawo okuba nti nkunoonyeza nkuleetere oba oliawo amawulire agatali kwekwatamu yadde n'akatondo yadde n'akamu n'akeddagala. Ngenda kusaba gwena ali eyo genda mu maaso otegeze kyaliwo nti Kenzo agenda mu maaso n'okuba nti ateekateeka embaga. Embaga eno egenda kubeera mu Kampala, Uganda. Egenda kubeerako abawanvu n'abampi. Egenda kubeerako ab'ebitiibwa bonna mu Uganda bomanyi ne botamanyi. Egenda kubeerako ba celebrity okuva mu Uganda ebweru w'eggwanga ne ku African continent. Wano nno tubitegeera tutya. Waliwo kyali wa Kenzo amanyikiddwa nga Betta manager agenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo ayanjula n'okuba nti ateekateeka embaga. Twakitegeddeko nti bano bateesa ne bagamba nti Betta asooka okwatemu gwe ogivuge speed olwo nno nange nga bwe neetegeka. Bwe twogerera Kenzo yafunye omukyala Omunyarwanda atukula bitya omuwala ono Munyarwanda era kitegeeza okuba nti oba oliawo akola mu gavumenti y'e Rwanda muwala mulungi nnyo bambi bamaze ebbanga nga bapepeya bonna era nga ebiseera bino babadde bawumulirako okufeyawo hotel mu kibuga Kampala era nga sometimes Kenzo agenda mu maaso n'okuba nti asula n'omukyala e Buziga. Yes, Kenzo agamba nti bingi ebibadde byogerwa Bampita Love Niga Sanyeko zosobola kuwasa naye ng'ate ndina abantu benjagala. Agamba nti sijja kuwasa ku pesi y'abalala ngenda kuwasiza ku yange kubanga mu kusooka nagenda mu maaso n'okuba nti nfuna omukyala n'entomera nga ndowooza nti gwe nfunye yoyo kumbe nga ntomera. Kenzo sisima agenda mu maaso n'okuba nti agikyusa. Agamba nti yes, buli kimu enteekateeka egenda mu maaso n'okuba nti eggwa within a small time agenda kuba nti atutuusaako omukyala naye ng'ate byonna wakubikola nga mukwano gwe Betta amaze okuba nti ayanjula. Mu Uganda abayimbi abato ne baselebrity abato bagenda mu maaso n'okuba nti beetandira okuwasa. Jose Chameleone y'omu ku bantu oba oliawo abakola ebintu mu batasuubira ku myaka 25 egy'obukulu gye yaliko yagenda mu maaso n'okuba nti akuba embaga n'okufuna mukyala w'amanyikidwa nga Tim Daniela.
era nga obaoliawo abasinga baali balowooza nti Chameleone atasobola kikola. Bobi Wine ku myaka 26 yagenda mu maaso n'okuba nti akikola era ng'embaga ye yaliyo mu 2011 wano nno embaga eno yatawusa ekibuga Kampala n'ekireka nga kiri ku ttaka. Awo no twalaba embalaasi nga zivuga Babi ne Bobi mu city. Kenzo agenda mu maaso n'okuba nti yeteekateeka asobole okuba nti obaoliawo naye atukolera ekintu kyekimu era agamba nti ku luno omugole gwagenda okufuna atajja kgenda. Relationship z'abacelebrity nno ezisinga teziwangaala naye ng'ate ezimu weziri. Abamu abagumye Babi like and Bobi mwe bali batambula era nga bakola bulungi. Webala kuba nti otambula nange yoyo Kenzo ne Jim Sowo ngenda kusaba osigale wano nkutuuseeko n'amalala mu kaseera akatali kawala nnyo. Bye bye.